ebya miliyoni 10 ezaweereddwa buli MP bintu byatandise ng'ebyokusaaga wakati nga ba MPs batandise okubanga beegaana ssente zino miliyoni 10 ate abalala nga bagaana okubanga babaako kye bazoogerako. Joel Ssenyonyi atadde akatambi kati tugende mpola mpola. Ababaka babadde bagenda maaso n'okubanga beegaana ssente obukadde 10,000 obusuubira okubanga bwabaweereddwa Pulezidenti Museveni, era bandi nga bagamba nedda ffe tetunnakwata ku ssente zo, ate ng'abalala basirika teboogera. Ka vidiyo koolaba eddakiika eno katambi akateereddwa Joel Ssenyonyi. Akatambi kano kakwatiddwa mu kyama ng'ababaka tebamanyi. Akatambi kakwatiddwa mu bwekwesese oba mu kwekweka okw'ekika ekyawaggulu ng'ababaka nabo tebamanyi nti nno bali mu kubakwata katambi. Ababaka bano babadde batandise okubanga beeserejja nga bajja ekiro mu matumbi okubeera nga banona ssente obukadde 10,000 buli omu. Akatambi kano Joel Ssenyonyi akataddeyo ng'ennaku z'omwezi 9 April omwaka 2025 mu kiro essaawa zibadde ziyingira 3 ez'ekiro. Joel Ssenyonyi n'agera maaso n'okubanga ateekayo akatambi kano. Akatambi kano Joel Ssenyonyi ataddeko nti location Parliament of Uganda when Monday night 7th April. Olunaku lw'eggulo nga lwabadde lunaku lwakubiri ng'ennaku z'omwezi 8 nazze n'enkola story etegeeza nti ababaka baafunye obukadde 10 ekyabadde kisuubirizibwa nti baazifuna ekiro ekya Mande ng'ennaku z'omwezi 7 Apuli. Kati bangi bwe baatandise okubanga beegaanagaana, Joel Ssenyonyi n'agamba ayita waggulu oba ekiyita waggulu otega wansi. Joel Ssenyonyi n'agamba sirika bano mbeesobolera. Ababaka nga tebannaba kubanga bafuna ssente, Joel Ssenyonyi yakitegeerako era kwe kugenda maaso n'okubanga atega zi kamera ze enkesi ku Parliament wennyini, olw'ensonga yandiba nti yamanya nako obudde bwe bagenda okubanga bano bajja okubanga beefunira omusimbi ogutokomoka buli mubaka abeere ng'akwata obukadde 10 bw'edduwo bwa za Uganda, agende maaso n'okubanga akuuliita nazo azitwala eka, agende maaso n'okubanga yeejovaana si yeeyeka wabula wamu n'abefamire ye mu buufu obumu ate era obulala. So kamera zino Joel Ssenyonyi gye yagenze maaso n'okubanga atega emu oba ebbiri, yagenze maaso n'okubanga ekwata babaka banne nga bayingira bwe bafuluma Parliament mu budde obw'ekiro. Gwe eyeetegereza oba agoberera ensonga, Parliament tetuula budde bwa kiro, era ebiseera ebisinga ssaawa zigenda okuwera 11, 12 ng'emirimu gya Parliament giwedde, era ababaka nga batandika okubanga batambula mpola mpola okubanga badda eka. Wabula ate obutambi bulaga nga ababaka abamu ssebo balina n'ensawo, olengedde abamu ssebo bazze n'ebisawo eby'enjawulo okubanga beetikka ku mudidi. So ababaka baba basuubira okubanga ssaawa emu ez'akawungezi baba baavuddewo dda, wabula weweetegereza obutambi buno ate ababaka ssaawa obudde bwa kiro bagenda maaso n'okubanga ate batuuka butuuse ku Parliament. Emmotoka zigenda maaso n'okubanga zipaakinga bwe bavaamu ne bambuka. Ku mawulire agaafulumizibwa Daily Monitor olunaku olwokubiri gabadde gagamba nti ku Parliament wokka si we baafunidde ssente ababaka bano, wabula nti baatambula abamu baasisinkana wa Honorable Speaker okusinziira ku mukutu ogwa The Daily Monitor nti abamu akasente baakagabanidde ku Parliament wano, ate abandi akasente ne bagenda maaso n'okubanga bakagabana side wali mu maka ga Speaker e Nakasero. Kati wetugenda olunaku olwaleero mu lutuula olubadde mu Parliament
lubadde lutuula lwavaawo mpitewo. Olutuula lwa leero lugenze maaso n'okuba nga lukubirizibwa omukulu Deputy Speaker omukulu Thomas Tayebwa. Wabula olunaku olwaleero engeri gye kiri nti Joel Ssenyonyi tali mu ggwanga, obuvunaanyizibwa bwa leader of opposition yagenze maaso n'okuba nga abukwata n'abukwasa omukulu Honorable Muwanga Kivumbi. Era Muwanga Kivumbi yagenda okubeera leader of opposition ebbanga lyonna Joel Ssenyonyi yagenda okuba nga taliwo. So olunaku olwaleero bugenze maaso n'okuba nga bubeefuka wakati wa Deputy Speaker omukulu Thomas Tayebwa wamu n'omukulu Muwanga Kivumbi Lutaaya bagenze maaso n'okuba nga bavaawo bubi oba mu mbeera ey'enjawulo, ng'ensonga lwaki bavaawo ya bukadde 10 bweddu obwaweereddwa ababaka. Wabula omukulu Muwanga Kivumbi Lutaaya waabuuziza ku bukadde 10 ng'amaaso agazimbaganye direct ne Deputy Speaker. Deputy Speaker agenze maaso n'okuba nga bino abyeyitira kuutwe n'agamba nti bino byonna zino mboozi za kukabalaza. Era ye Deputy Speaker agamba nti tannafuna ku bukadde 10 bwogerebwako essaawa zino. As the head of this institution, when its name is mentioned in the media in such a context, I expect you as the leader to clarify what has happened. Bigambo bigenze maaso n'okuba nga byogerebwa Muwanga Kivumbi Lutaaya ng'agamba Deputy Speaker nti nga ye omukulu owa Parliament, erinnya lya Parliament we lyogerebwako mu mawulire, Speaker alina okuvaayo n'abaako kyayogera. Ojja kujjukira nti olutuula lwaleero lutandise essaawa zibadde 8:30 olunaku olwokusatu ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa April. Wano nno omukulu Muwanga Kivumbi Lutaaya agambye nti with all due respect, may I request that the country receives an explanation regarding the allegations about the shillings 100 million supposedly given to these members of parliament. Muwanga Kivumbi Lutaaya agamba nti n'ekitiibwa eky'amaanyi asaba Deputy Speaker annyonnyole obukadde 10 obwaweereddwa bammemba ba parliament. Deputy Speaker waabuuziddwa akajjojijoji w'ebibuuzo nga mbuuzibwa Muwanga Kivumbi Lutaaya ayimiriddewo akulwa Joel Ssenyonyi. Deputy Speaker azeemu bw'ati agamba nti as the leadership of the house we are responsible for what is budgeted, appropriated and all expenditures done by parliament. Nti nga obukulu oba obukulembeze wa parliament bagenda maaso n'okuba nga bavunaanyizibwa ku ebyo ebigenda maaso n'okuba nga biteebwa mu budget, ebyo ebigwanidde n'ensaasaanya zonna eza parliament. Wabula agenze maaso n'okuba nga agamba I will not sit here and start legitimizing street talk. Deputy Speaker omukulu Thomas Tayebwa agambe tajja kutuula mu parliament atandika okuba nga emboozi z'okubakabalaza, emboozi za street agenda maaso n'okuba nga azifuula ezirina amakulu. Nagatako, I am a member of parliament and I have not received a single coin, nor have I received any calls from anyone claiming they received my money. If you have my money, please bring it. Someone might be eating on my behalf. Speaker, parliament, owa parliament omukulu Thomas Tayebwa annyonnyola bw'ati. Agambye tajja kutuula awo. N'agamba nti ye member wa parliament. Wabula ye tannafuna yadde 10, ate tannafunayo muntu n'omu amukubira ssimu kubanga amugamba nti yalina ssente ze emiliyoni 10. Era agambye singa wabaayo memba wa parliament eyafunye ssente ze ku lulwe ayangwe mangu amuleetera obukadde bwe 10. N'agamba nti wandibaawo omuntu ali mu kulya ssente ze nga ye sipiika tamanyi. So speaker agenda maaso n'okuba nga agamba nti olugambo lw'obukadde 10 ezaweereddwa ba MPs nti olwo lugambo lwateereddwawo okubeera nga lwonoona ekifaananyi ky'aba MPs ate era mukadde ke kamu n'okwonoona ekifaananyi kya parliament. We never approved any item here called a donation from the president to members of parliament. Agamba nti tebannaba kubanga bayisa ekintu kyonna ekiyitibwa obugabirizi oba obuyambi okuva ewa president
nga kigenda waba MPs. N'agamba nti I have seen the media tarnishing the institution and members, honorable colleagues. This is very unfortunate. As Deputy Speaker n'agamba nti awulire ennaku nyamaanyi okubanga bannamawulire bali mu kugenda maaso n'okubanga boonoona ekifaananyi n'erinnya lya Parliament, era agamba kino kya nsonyi era kya nnaku nnyo nnyini ddala. Mukadde ke kamu Government Chief Whip omukulu Hamson oba Honorable Hamson Dennis Obuwa ate nga ye chairperson wa National Resistance Movement caucus oba akabonda akaba NRM agenze maaso n'okubanga achallenginga omuntu yenna asobola okubanga asituka n'avaayo nannyonnyolo banalaga obujulizi ku kufuna obukadde 10. Wabula bwe ntandise vidiyo eno mbalaze vidiyo eteereddwa Joel Ssenyonyi Honorable ng'eraga ababaka nga bayingira Parliament mu matumbi g'ekiro ku Mande ekisuubirwa nti babadde bagenze maaso n'okubanga banona omusimbi. Tuyingireko mundako wano katono. Bwe kiba nti obukadde 10 bwe bwogerebwako kubanga bwafuniddwa ababaka, nsimbi ki endala ezigenze maaso n'okubanga zisuubirwa nti zawanyisiganyizibwa ababaka emikono mu Parliament bw'obanga ozze otunula gye tuzze gye buvuddeko? Omwaka gwali gwa 2005 we waliwo embeera y'okugyawo term limits. Kigambibwa nti buli memba wa Parliament yafuna obukadde 5 okugyawo ekkomo ku bisanja, ekyagenda maaso n'okubanga kiyamba President w'eggwanga okuddamu okubanga yeesimbawo mu mwaka ogwa 2006. Ekyo kyagenda ku record. Wetuvaawo mu mwaka ogwa 2011, omwaka ogwa 2011 obukadde 2 kijja kujjukira nti ba members ba opposition mu Parliament eyo yali ey'omunana mwaka gwa 2011 baagaana obukadde 2 obwali buteereddwa ku akawunta zaabwe. Mu buufu obufaananako bwe butyo ekyali kibuuzibwa obukadde 2 buno bwali bubaweereddwa mu 2011 bo abamembers bali aba gavumenti bazzaayo sente zino. Mu mwaka ogwa 2017 waliwo embeera yatogikwatako era Parliament mu November wa 2017 buli MP yagenda maaso n'okubanga emu obukadde 29 ogenda maaso n'okubanga bakozesa sente zino, ogenda maaso n'okubanga beebuuza ku bantu ku tteeka erya article 102B eya Constitution okugyawo ekkomo ku myaka eja President waba wakubanga yeesimbawo. Era mujjukira bulungi olutalo olwo lwali mu Parliament okukkakkana nga ababaka abamu beekubye. In fact that is the time Bobi Wine we yalinga akyali mu Parliament we yalinnyira ku meeza ne bagenda maaso n'okubanga bubeefuka n'aba security abaali bayingidde mu Parliament. Ezo sente nazo ne ziyitaawo. 2022 Uliriza bulungi omwaka gwa 2022 mu June waliwo alipoota ezaavaayo ezaali zigamba nti ba MPs baali bafunye obukadde 4 nga enguzi okuyisa supplementary budget, nga supplementary budget eyo mukwano gwange yali erimu obuwumbi 707 obwali obw'okubanga babwongera State House nga budget ya 2022-2023 tennaba kubanga esomebwa. Ogwo nagwo gwali musimbi ogwagenda maaso okubanga gusubirizibwa nti gwatokomoka mu Parliament 2023 tukomawo mu December wa 2023 kigambibwa nti ba MPs baweebwa obukadde era 10 buli omu okuyisa 5.2 trillion supplementary budget oba budget ey'ennyongereza ya trillions 5 bweddu. Wabula Speaker Anita Among yagenda maaso n'okugamba nti zino alipoota oba bino ebyali bigenda maaso n'okubanga byogerebwa byonna byali bintu bya kifere, byali bintu bya bulimba ebyali biteereddwawo ogenda maaso n'okubanga bisiiga ettoomi Parliament y'eggwanga nyaffe Uganda. Bwe tuvaayo mu 2023
obukadde 10 obwali busuubirizibwa tukomyewo mu 2025 obukadde 10 obulala busuubirizibwa okubeera nga bwaweereddwa ba MPs nga bw'obiwulidde. Kale olunaku olwaleero Honorable Nalukoola Elias Luyembaazi omulonde yagenda maaso n'okuba nga alondebwa straight away wali abantu ba Kawempe. Olunaku olwaleero alabise olulabika lwe olusookedde ddala mu Parliament. In today's plenary, I asked Parliament to investigate the UPDF's interest in elections. Muno nasoose kubanga asabirawo bagende maaso n'okuba nga bakola okunoonyereza ne sekunoonyereza yenna. Lwaki UPDF eyina nnyo okwagala okwetaba nnyo mu bululu obugenda maaso n'okuba nga bubaawo here and there? That is Honorable Nalukoola for you. Era Parliament ebadde yanjawulo leero. Abasiddyo omusunzu ejo kuna Farms Company Limited kansooka njikubuulireko. Bano mukwano gwange bakuguza obukoko kuva ku bw'olunaku olumu paka ku nkoko ezikulidde ddala. Balina Rainbow Roosters, balina Sasso, balina Croilers n'enkoko endala. Enamba zolaba ku screen zosobola okugenda maaso okuba nti obakubirako. Njagala okutegeeza nti abasiddyo omusunsuzi ly'erinnya eryange agalwa nno gwe mukutu kwe tuli. Information nagamba nga bwe beegenze maaso n'okuba nga etuukawo. Mukwano gwange bwe tugenda maaso okuba nga tugyetika ne tugikata pulawo likinga video. Vum!